Nze Superintendent of Police Kawala Rachel omwogezi wa police mu Kampala n'emiriraano y'ennyabo nga tutandise okunoonyereza ku nfa y'omukyala Namulinde Diana ono nga wa myaka 24 nga ono mukyala musuubuzi ate social media content creator nga ono yasangiddwa mu apartment ye gy'abadde abeera Ekyanja nga afudde nga ono mulambo gwe gwasangibwa nga 4 omwezi guno mikwano gye egyali gigenze okumulabako nga tukutte abantu 2 batuyambeko mu kunoonyereza ku nfa y'omukyalo ono. Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu mochari Mulago okugwekebejja era bwe tunaaba tumaliriza okugwekebejja tugenda gukwasa ab'eŋŋanda okweyongera n'ebyokuziika nga naye tutandise okunoonyereza ku musango ogw'ettemu ne aggravated robbery. Nga mugenze mu apartment gy'ogambye gye mwabusanze mu mbeera ki ng'ovudde ku postmortem report gye tulinda bubonero ki bwe mwabusanzeeko bamuteebereza mwe nga poliisi nga essaawa zino tuli mu kunoonyereza bagiyita strangulation oba okutuga, that is what we are investigating. However, postmortem report ejja kuba etuwa ddala ki ekyamuviiriddeko okufa nga abaamusanga mu ruumu ye gyali mikwano gye egyamusanga mu ruumu ye ng'afudde nga naye waliwo asikaali omu abadde akola ku kikomere ekyo eyakwatiddwa ng'era ono yasangiddwako ng'alina ebintu bye yabadde agezaako okubulawo nabyo nga ye first suspect gwe tukutte okutuyambako mu kunoonyereza.